nze simanyi kubanga nze bangamba kuwandiisa amasimu naye simanyi kyekyo tuyambamu kati kiyambamu kimu kimbuulire. Oluvannyuma lw'abaddukanya amakampuni ng'amasimu mu ggwanga, Paalamenti n'abo bagakozesa okulaaja n'okwongezaayo okuwandiisa kaadi z'essimu, kyaddaaki ekitongole kya Uganda Communications Commission kikkiriza ne kiwa bannayuganda emyezi emirala 3 okwongera okwewandiisa olwo emyezi emirala 3 ne giweebwa amakampuni okutereeza ensobi mu biwandiiko byabo abawandiisiddwa. Kuva olwaleero emyezi 3 abantu batandike baregisteringe, bonna ababadde nga tebanaregisteringa bagende baregisteringe. Emyezi 3 bwe naagwako ojja kubeera emyezi endala 3 eya telecom companies erabe mu information emuwadde. Kino kitegeeza nti okuwandiika kaadi z'essimu kuzzeemu olwaleero nga kwakugwako nga Meeyi 31 olwo amakampuni g'essimu gatandika okukebera ensobi okutuukira ddala nga 31 omwezi ogw'omunaana. Tini muntu alina obuyinza kusasuza ekyo tekibanga weekiri mutubulire tugende naye tuteekeko omusango. Oluvannyuma lw'okwongezaayo ebbanga lino, omusasi waffe ayogeddeko n'abantu abamu abakontanye kusalibwawo kuno. Waliwo bamuzeeye nga bali mu kyalo eyo nga talinadde okufuna sinsi oba kanaana akafuna identity card kusa bufaananyi bw'ebityo. Kampala oluusi osobola ofuna kyasolo ofuna akafaananyi naye kati abantu bafe ab'omu byalo akafaananyi okajjewa. Naye obanga toli mukozi wa bikolobero ekyo tokyekengera nnyo ekiri awo, mpozi ng'oli mukozi wa bikolobero ogamba nti gavumenti egenda kuwulira byenjogera oba ku ssimu. Omuntu okumubuulira okuwandiisa essimu takitwala nga kya mugaso, tebataddewo sensitization, abantu beetaaga okusomesebwa. Abamu bategeeza nti kigenda kubawa obudde okwetegeka okuwandiisa kaadi zaabwe, ate abalala ne bagamba nti bo bakooye kuba weewandiisiza emirundi egisoba mu 2 ate nga bwe bakebera essimu zaabwe babategeeza nga bwe zitanawandiikibwa. Naye essimu ekyaŋŋamba nti sirigestinganga era kakati mbadde ntegese okugenda wali ebugoloobi bwe bali kaakati mbagambire dda nti layini yammwe ngibawadde, eyo layini ngiveeko. Edda tetwatambulanga nga tetulina masimu. Message mu ssimu endagalindako ng'ate neewandiisa byatandikira ddala ate bakimmanja kati awo simanyi era nabireka bwe neebuuzaako nze nembivaako obusungu ne bunkwata bye bamanyi. Naye nagenze okunyiga kodi gye batugambye okumanya oba weewandiisiza oba teweewandiisiza. Amanya ge bandeetedde nga si ge gange ga muntu mugisu wasuba bange nti bajja bitereeza myezi ng'ebiri maaso eyo. Twazigabanga oli naavumirako n'akola ki naye kati sobola giwa muntu givumirako kubanga bantegera mbu oyo gundi ali bwati ne bwati essimu ye eriko kyo kitegeera. Naye ng'obuzibu obuli kwewandiisa ate n'osanga nga ki nga essimu yo simpandiise era simanyi kubanga kati bwe basalako essimu yange ndowooza njulidde nagenda mu kkooti. Sulaiman Mutebi ne Ssenfuma Joseph Innocent bekusakidde gwe lino ku Lwabukedde TV. Naye ekyalo ennyo ekisinga otuluma tuweereza message ne batutema ssente ezibeera ku masimu gaffe nga tetunaako message ekyo tukifunamuko. Si gye basabye sikoze eki naye bantema ssente zange lwaki?